Bannange nsanyuse nnyo, nsanyukidde ddala obbalaba. Simanyi kye nnyinza kubawa. Okutindigga olugendo olwo lwonna, mwana wattu ekituufu kiri nti appointment naadde sigikoze ndowooza manager yange yagibakoledde. Era Katonda n'akikola bw'atyo. Ne munsinkana naye nze nsinga obusiimu. Naddala okulaba abakyala n'abavubuka n'abakulu abeewaddeyo okulaba nga tukyusa obulamu bw'abantu. Bannange mbagambye nti okugaggawala mutima, temukulembezanga ssente. Omulimu gwonna gw'olimu osobola okukola n'okola ki? Naye ekintu kino naddala ekitulimu kati dokita mbasomesa bannange nkubiriza abakozesa abakozi tubeerenga n'omutima nti kye weeyagaliza kyagalize naki? Nga gwe bwe weeyagaliza obeere bulungi ne banno baagalize babikole ki? Bw'obaagaliza ne babeera bulungi, mwana wattu ofuna ebiwawaatiro ng'ebyamalayika n'obuukira mu bbanga eyo. Nze gye ndi ky'ova olaba olubeera nga ndiko akaseko. Kubanga bannaye nabaagaliza bulungi, nabo ne banjagaliza bulungi, buli muntu n'akola ebintu bye nga bitambula. Amanya bampa Mayengo Frank era nga nvudde Masaka, ndi musuubuzi wa mmwanyi wadde nga nasoma Bachelors of Business Administration Makerere University. Kati kiki kye tutegeddemu nti omuntu okumukozesa n'okwekozesa? Omuntu okumukozesa tekimuggyako kugaggawala. Nze kyentegeddemu ekyo nti omuntu just olumu abakozesa bano be batulemesa okugaggawala nga omutima gwe mwavu n'atakuwa opportunities zisobola kugaggawala. Let's say nti waliwo opportunity oba yakudisposinga asset mu company. Oyina sooka jjuwa olumu abakozi abo abandi baddemu oba ng'alinawo ka saving ke n'obaako engeri gy'omusapootinga ne yeefunza asset eyo mu kifo ky'okugitwalira kugamba abantu b'ewabweru. Okyogedde. Waliwo ayagala okwogera ekirala? Jangu. Amanya Joel Sengooba. Nviridde Senge mu Wakiso. Era ndi ne ttiimu beno bannange. Tuzze okuyigira ku mwami Kakiika. Tuzze tukola ku TikTok ne ku YouTube ng'ozze otuyigiriza naddala obulimi n'okwekulaakulanya ng'abavubuka. Ekyamazima nsoomozeddwa nnyo. Nsoomozeddwa nnyo w'oyogedde ku basomesa b'okola nabo okubanga bajja n'obakozesa pulaani y'emyaka 3 y'okwekulaakulanya nga tebannaba kutandika. Nekindaga nti omuntu nga muganda nga wagambye nti omuntu asobola okuba nga akozesebwa naye nga ate akulaakulana ebbali nga akulaakulana bulungi nnyo nekiba nga tewali kitataganyiziddwa mu ngeri yonna. Kyekyo omukulu atukulembedde. Manya Kimbo Richard, ndi mutuuze mu Wakiso Town Council. Tukyaddeko ku faamu ya mukulu Kakiika Muhammad gwe tubadde tulabira ku mitimbagano. Musajja mukozi era bingi bye tuyigidde wano. Tusoose ne tulaba ssente zaafuna mbisagazi. Tanyumya binyumye. Naye omuntu okwata obukadde 16 makumi mu bisagazi kinneewuunyisizza. Era kinnyongedde amaanyi ne pulaani kuzembadde nazo. Obusa tuli wano ku ntuumu ya busa ndowooza mugiraba naye atunda sinotwaka obukadde obuli 8. Kati ne bw'aba tannatunda mmwanyi, tannatunda mata, tannatunda nte, sente zokka zaafuna mu ebyo zimumala okulya n'okunywa. Era emmotoka avuga nsajja Benz yadde wano mulaba w'eggaali akolerako bukolezi ka fiziko. Naye tusanyuse era nja kusaba mukulu Kakiika nange luliba lumu nkukyaze nange ntandise okubebbera. Amiina. Sekubebbera otandise kukola. Sebo weebale nnyo, weebalire ddala okutukyaza. Amiina. Nze Nalule Maria ndi agriculture officer. Tusiimye nnyo ekyamazima nze ng'omuntu kimpadde ekyokuyiga nti besides omulimu gw'okola osobola okwekulaakulanya ng'oyita mu mirimu omuntu egy'obulyo gye walibadde okola ki okola. Nsinze nnyo okulaba mu by'otugambye olima ebisagazi n'obiwa ente value chain eyo gy'okozesa n'ojjamu ate obusa. Ate tulaba nga waliraanye emmwanyi kitegeeza nti ate ekyo omuntu wabanga kikozesezza n'obeera ng'olunda ente kikuyamba nnyo naddala okuteeka obusa buno mu mmwanyi muli wewawo gwe obutunda kubanga okolera ku gundi nnene
naye ate kati nze nganze ku pesi yange nebwembanga nyina ente 3 bwembanga nsobola okufulumya obusobo kitegeeza nti sigenda ate kubulubirira kubunoonya kubugula value chain yange yeyongerayo obweyongezi mu nnimiro. Toyanza nnyo Mwami Kakiika. Toyanza Mwami Kakiika. Nze Brian Buyondo nange ndi musomesa ate nga ndi musuubuzi. Okusookera ddala Mwami Kakiika mbadde mubuuziza ekibuuzo nti ebiseera ebisinga tulowooza nnyo ku for example abasomesa tulowooza nti obusomesa buno temuliimu ssente ne tulowooza okugivinga up ne tu optinga okola ebintu ebirala. Era nze ntandise Mwami Kakiika mubuuza ekibuuzo nti wali olowoozezaako okuva ku mirimu giri egy'okusomesa nojja no concentrating ku farm nga ndowooza nti kijja kuba kyongerako ku productivity. Naye Mwami Kakiika anyinyonnyodde bulungi nambuulira na butya bw'osobola okukola emirimu gino versus side income. Agise side income. Mwami Kakiika ono era alina n'ekintu ekirala kyatunyonnyodde, atubuulidde nti abakozi abasajja abatukozesa eno nga tuli mu employment atubuulidde nti baavu mitima. Atubuulidde nti baavu mitima y'ensonga lwaki osobola okusanga nga tusobola okulemerera okutambula. Atuwadde ekyokulabirako eky'omusomesa we netulaba atuwadde ekyokulabirako ekya driver n'ekibira ky'omusomesa wa physics. Era tusiimye nnyo Mwami Kakiika, inspiration y'amaanyi tusiimye nnyo. In fact mbadde proposing Mwami Kakiika ono y'omu ku bantu ndowooza be baali wadde zino zetuwulira 100 degrees. Yes. Omulimu gw'amaanyi. Mwami Kakiika tusiimye nnyo. Nze Ssenyonga Alex ndi mulimi ndi musuubuzi wadde nga nasoma degree mu IT. Naye kyensinza okufuna ku Mwami Kakiika era kyesige kyentadde nnyo mu mutwe. Angambye don't make money number 1 mu byokola. Kola ebirala sente zijja kugoberera. Kyensinza okuyigako. Naye n'ekirala tindi inspired nnyo n'engeri gyatubuuliriramu n'engeri gyatuzimbamu. Era omulimu gwakoze ogw'okutusomesa mulimu gw'amaanyi nnyo. Nze Kahebwa Mukama Darius nviiridde Rukunjiri. Kale ekituufu kiri nti bulijjo neegomba okulaba ono omusajja tebibadde byangu naye tumaze ne tumutuukako. Presses ebadde naye ate tusanyuse nnyo engeri gy'atwaniriza ddala musajja mulungi nnyo era n'atubaako byatulambuza emiti. Kale amazima ng'ogyeko ekyoganda anoonya ssente n'okukuuma obutonde nabwo abwagala. Gwagambye emiti gyo newegimenyeka newegikula negimenyeka gyegikola ki gyegimanyi. Okitegeera saa zino bali mu kuwala n'emwanyi zaffe lwa butonde so nga ate tuli eno tukola ki tubukuuma. Kitegeeza birala. Ekindi ekyente ente yagira ngu hariho ente zakukamamu lita 20 hari 25 olunaku. So norangu kandi orukuzireberera yikisha tuzonga nyowa hingambira nko mu kyaro twine hika almost ningira nka 10 konka hika 10 twine mwente nki10. So norangu productivity yitu neberi nche ntufuna amatemache munonga naga kufuna umuntu mwe tukugira tukugafuna. So norangu twatuchusizo mu omunkora tukabasa kukora ekyo kuzireberera ahantu hake tukahinga ebisagazi byayika nk'ishatu tubasa kukifunamu okusinga okukora ekintu cyangwa okukora ekintu kike kandi ahitaka hangwe lyakubenda banirihinga omwani then tukataho n'ente zikubasa kutuhereza amashagi tukubasa kuteeka omwani tukabasa kwera. Manya Serugo Ivan nga viridde mu kyalo ekyazanga mu district ya Rwengo. Tuli beesiimu nnyo okukyalizibwako omwami wano Omwami Kakiika. Bulijjo ssebo tukuwulira buwulizi. In fact the nowadays I was still doubting nti omwami ono Mwami Kakiika appointment yagituwadde olunaku olwaleero. Nze ndi muyizi ku university. I'm pursuing my degree in business administration. Ate nga ndi musajja musuubuzi
famire yange yanneesiga nenteekamu obwesiga okulabirira ebintu by'ewaka era mwami Kakiika muyigiddeko ebintu bingi nnyo. Nga famire tulina ettaka erikwata mu yiikazi 10 lye tulundirako naye tubadde tetuproducinga kwenkana Mr. Kakiika wano ng'ate ye akozesa ettaka ettono ng'ate afunamu ekintu kinene nnyo. So obwo bubadde buyigirize bw'amaanyi. N'ekirala kye tuyize ku bisagazi nti ebisagazi bye zirya n'obusa bwajjamu mu nte ezo ekyamazima ekintu akibalansi oyinza okulaba nti zirya nnyo naye era ne zifulumya nnyo nga ekintu kyetoololera awo. Ekintu ekirala atulaze nti omuntu osobola okugaggawala niwoobeera ng'okyali employed, ng'okyalimu eyo sekita you can still become rich minus neglecting your profession. Atulaze wano abasomesa bangi abakoze ebintu ku ssomero lya Vienna College. Atulaze waliwo omwami wali physics teacher mwami Opolot ayina ekibira ekikwata kyagenda okutemamu emiti ezikwata mu miliyoni 4. So omusomesa abamu abasomesa ezo sente ayinza okuba azirota buloosi talizirabako. Ne mwami Kakiika atulaze nti omwami oyo akyasomesa naye ezo sente era agenda kuzifuna. Atulaze nti omuntu akyakozesebwa bakama baffe abatukozesa be baliko obuzibu lwaki tetugaggawala, be balina otulaga emakubo ge tuyitamu okufuna esente. So tuli beesimu nnyo ddala mwami Kakiika.